It's unfortunate byabaddewo ku Mwami Lukwago, but aliwa mu kiseera kino. Mwami Lukwago yawambiddwa. Mwami Lukwago ali mu mikono gya Muhoozi Kainerugaba Museveni. Yawambiddwa b'amagye era akuumirwa b'amagye. Lwaki ogamba nti yawambiddwa? Okuva ku yamuwambye akakasa nti ye eyabadde amusaavinga court papers oba eyayogedde n'asuubiza okumusaavinga court papers takkirizibwa. Okay. Kubanga ye ali waggulu w'amateeka. Okay. Era ng'oyo ye Muhoozi Kainerugaba Museveni. Ali waggulu w'amateeka? Yes. Yakitukakasiza eggulo era n'atukubira n'ebifaananyi eggwanga n'alitegeeza embeera Erias Lukwago gy'alimu. Akuumibwawa? Ali mu dungeon nga bwe baatugambye. Mu basement? Mu basement. Bw'oba tomanyi basement ddayo osome omulembe gwa Idi Amin, basement ezaabeerangamu emirambo. Okay, muzzaako ki? Ekiddako tukunga eggwanga lyonna, ggwanga mugye essaawa y'eno ate nga yayitako okuteeka amaanyi gaffe wamu to push back on this criminality. Oyogera ku General Muhoozi. Yes. Nalabye ejjiko mukutu ogwa X ogugambibwa okubeera nti gugwe ng'alabula omukulembeze omulala mu PFF Ssaabawandiisi wammwe Mwami Ssemujju nga nti you're next. Gwe totya bino. Nange wendi ffenna kwetuli nawe kungu bajja kukungu. And you're not afraid of this? I am not, because I'll die once. I was born once, I'll die once, and I will die. And you will continue speaking? Yes, I will, and I'll die speaking. Because that's all I have, my mouth. Well, how do you describe this kind of situation in our country? It is decayed, it is dangerous, and it attracts investors. The rogue investors. So this is a rogue nation. Rogue. Yeah. So I understand. Ebifaananyi byabadde real oba? Kati eyabiweereza gwe wandibuuzizza kuba ye yabituweereza akuba ekifuba atuweereza. I mean, you are not man enough if you can't talk man to man. If subduing another man is what makes you a man, then you are no man. Naye nze ekisinga okunnuma nti amasomero nga Kisubi gye yasomera Kampala Parents bwe banga yeno product Nottingham University toyanza tugenda kumana Sandhurst akadde ko dio kitalo nnyo producer fatusi